kyo sigenda kyerabira mama era bala masagala kwogera kwa ebintu saati najinzizika ku mutwe mwana kwe kujja ku nsi ye bw'abaana abayagala mata bw'ayasaba mata kunaabayagala bamuwaago bw'agamba nti leero n'abakutonto muganda gw'ayagala mwe butonde bwe mwerufu aleese omwana w'obugagga aleese omwana wa ssente aleese omwana aleese omusambu aleese kina kyo sigenda kyerabira mama era bala masagala kwogera kwa ebintu singa omuntu akufunira akakapita ako emitwalo 10 osobola okuddawo n'okola n'olabirira abaana bo nsobola okuddawo nenkola nendabirira abaana bange kuba ka bizinesi kange nakategeera baana bakatonda abali eyo madde nsaba munkwatibwe ekisa nga bwe mukwatiddwa ekisa abaana bakatonda bonna ababadde babonaabona madde nsaba munkwatirwa ekisa nga bwe mukwatiddwa abaana bakatonda bonna abazze babonaabona bizinesi kange kaddewo bizinesi kange kaddewo katuwese mukama ekitiibwa katubulire enjiri ye nga tuyita mu kwagala mu kutoola mu kwefiiriza ne mu kuwa lowooza era okutoola kwe kuwa wabula nziramu ne nkujjukiza nti okudoneetinga okuwaayo si kwe kukola amakulu naye ekikola amakulu kwe kuwaayo okulubiriddwamu okukyusa obulamu bw'omuntu muganda wange bwe tuba tuwa tuluubirire nnyo ako ke tuwadde tukasabire kakyusa obulamu bw'oyo gwe tukawadde olugendo lubadde luwanvu naye twebaza mukama yatuwa amaanyi era oyo atusobozesa okukola obuweereza buno nga tukyalina obulamu obweyagaza ekitiibwa n'ettendo bimugwana mu nsi mulimu amaanyi abiri mulimu sitaani mulimu ne katonda bonna b'amaanyi era tebakulya ssente ne bagamba nti sitaani munafu sitaani wa amaanyi era akolera ddala ebyamagero naye nze nasalawo okulondako katonda kubanga ebibye tebiri complicated nnyo nze binyanguyira so gwe muganda wange naawe osanga oli muyaga gw'okusalawo tangatanga wawe nina okulaga gezaawo katonda wange nzaze anyunga ku bantu ab'ebbeeyi ampadde ku mikwano egigendako e Bulaaya eyampa mukyala Samali Sekabembe nga mukwano gwange eyampa mama Jackie Mirembe eyanyunga ku mama Mafyu eyampa mukyala Jeni namukwaya nga mukwano gwange eyampa mukyala Josephine nga mukwano gwange Anko Kalimu ne papa wa Lusimbi naawe asobola okukyusa olugero lwo weewaawo gye baleko nnyo aleesebo naawe gye baleko obulamu bugamba ki obulamu si bubi osobola okwogerako ennyo nsobola kakati gw'omu ku bagenyi baffe abajja ku foundation ku lunaku luli olw'okusaba esebo wajja ne kiiwa esebo samuteako nnyo birowoozo paka omuntu omu yakomentinga ku vidiyo gyeramu n'agamba omwana oyo yabaaki omwana oyo nange ate agundi yange neemuddako esebo nawulidde bwe nabadde njija bwe nabadde sinnajjawo nawulidde eddoboozi erigamba nti genda onoonye ku maama w'omwana oyo oyogeremukko naye entuuse wano obadde ongobye ng'ogamba gwe wakoowa kamera lwaki era bajjanga boze omwana twagala tumufunire basaponsa twagala tukukwasizeeko naye bakoma ku bisuubizo tebadda nakunkwata mu ngeri bwetyo nga bo bagamba omwana bagenda mufunira basaponsa mu ngeri ki anti bo bagamba nti omwana oba oluusi oba yenna kimuluma oba bulwadde oba ki buli omu kyalowooza kakati bo nga bagamba nti bagenda mufunira saponsa ku mujjanjaba like kale obanga tugeze oba kumuweererako oba kumunyambako oba bulwadde baleetako ne bitube babayita simanyi ba Vitiligo Association ne bandeeterako bitube wano musiige bino biri ne bansuubiza bingi mwana tujja kumuweerera tujja kuyambako tebadda so nookyawa abantu sina yebo bokka waliwo n'abalala era nabo bagira mu ngeri y'abanamawulire era nabo nga beefudde abalaga nti abaana nyina bangi nnyo bazze kunyambako ku lwono atafaanana balala nabo tebadda nange ne bintama kulowooza waki tebadda anti ndowooza bagobereranga byogerwa naye nga tebajjiridde ku kiruubirirwa nga bo just bajjiranga ku by'abantu awo bwati nga omanyi nti baba ogenda ku mukyala bwati n'okola bwoti ne bwoti naye nga tebakijje ku mutima nga bo basi najja mbifo nga bino nfukamira n'ensaba mukama anfuula omukisa buli lujja lwenninnyamu lwemesigera kyekimu mulabyeko ng'akikola ndabye essanyu eryolekera abantu benkyalidde era ndabye enjija ezikyuka olw'okuba nzize ogwo omukisa mukama gwe yampa era ekisa ekyo kyampa
mbadde nsaba ne wano leero kikolewo. Mbadde nsaba omukyalo naleme kusigala kyekimu era mbadde nsaba obusungu bwalina ku bantu bukome leero. Mubuuzizza nti kati nze oyagala kunsalira musango olw'abali kye bakola, oyagala kungoba olw'obubi bali bwe bakola. Lwaki onsalira omusango gutali gwange? Bwatyo nokwekukkiriza okutulako wano mu kamera nange. Ensi bwekyo bweri, twongere okusabira bannaffe bonna abavaayo okuyimuka. Katonda abalungamye bayimukirenga mu mwoyo ogwo gwe balowoolezaamu, baleme kukyuka ndowooza. Mama Kiwa yabaaki? Kiwa bwanti bonna muzaala ssebo. Nze mukulaba Kiwa mbadde manyi Kiwa yalwala mulwadde. Kiwa namuzaala bw'atyo nga bw'omulaba bwe yava mu lubuto paka kati. Wamuzaala skin emu ya black emu ssebo. Mama Kiwa leka naye kulimba nti kati tuliko mbadde nsaba anti kati omwana oyo namuzaala bw'entyo gwe nga bw'omulaba bw'atyo bwe yava mu lubuto. Era talina kimuluma ekiringa ekimuluma kuba nti ye wabbeeyi yawukana ku balala bwe bulwadde bwe. Wabbeeyi bw'abaana abayagala mata bw'ayasaba mata kunaabayagala bamuwaago bw'agamba nti leero n'abakutonto muganda gw'ayagala ate tayagala bakyuse purogulaamu ze. Abo obusungu kyekimuliko ng'ekyebbeeyi mwawufu mulala. Mama Kiwa anaaba mata? Kiwa anaaba mata. Lwaki anaaba mata? Mwe butonde bwe mwerufu. Era kitaffe ali mu ggulu mu ddoboozi lye nze nsobola okwanukulwa mu mwoyo w'eddoboozi mu ngeri y'okuba nti ndi mukkiriza mu mwoyo taata. Era w'otuuse otuukidde ku kituufu kati gwe otuuse ng'omuntu ansika mu lunnya gye naziikibwa ababi kubanga gy'okoma okutambulira mu bantu ab'emyoyo egy'ekigubaguba osoberwa n'obulwako n'ekitu. Naye ng'omwana wange mwerufu mwawufu wanjawulo muwunde era nga muteeketeeke mu nsonga z'ensi eno ndowooza alina Mungu lwaki yamwawula ku balala. Waaw. Maama akutte wenjagala, Mukama akuwa omukisa. Kakati Kiwa omuzadde Kiwa alina emyaka emeka? Kiwa alina emyaka 9. Kiwa wamuzaala otya? Mbeera ki yaliwo ng'omuzaalira amuzaalirawa? Tewali mbeera yaliwo era namuzaalira mu ddwaliro ng'abaana abalala naye okuba nti ekyomukisa ekyaliwo nazaalira mu mbeera ey'okuba nti omusawo omuzaalisa mu luumu mwe nasobola okuzaalira omwana oyo yali omukyala omu ayitibwa maama bazadde wali ekabo waawo. Era bwe yamala okunzaalisa omwana oyo by the way yagaana okujja ku nsi mu bulambulukufu. Era nalumwa nnyo nga omusawo bw'angamba nti omwana ono alingiza naddayo kiki. N'akwata essimu n'akubira taata we n'amugamba nti kirabike omwana ayagala taata we amale kutuuka wa. Era taata we olwatuuka bw'ati n'omwana atonya ku nsi. Omwana yagaana okuva mu lubuto nga taata we taliiwo. Nga avaayo n'abanga afuluma naddayo. Ate ng'omukyalo oyo yazanzaalisa abaana ne bakulu be yabazaalisa maama bazadde ekabowa. Naye bwe yaŋŋanta kino kisusse obulumi nga bungi n'akubira omwami bwe yatuuka n'amuggyamu essaati n'amugamba nti mpa essaati. Omwana yagaana okufuluma paka taata we bwe yajja. Taata bwe yajja maama bazadde n'amugamba nti ggyamu essaati. Ogimpe. Ggyamu essaati ogimpe. Essaati n'aginzizika ku mutwe omwana kwe kujja ku nsi. Obadde ki? Era bwe namusuula bwento muzaalisa yagamba kiki? Nange ne ŋŋamba nalowooza oba aliko bintuntu muno mwe tuliralira ab'embuto ebintuntu oba bikalakala oba nja bimusiimuulako. Nensooka ne ntunula ne ŋŋamba ate nagenda otunula n'omutwe ne ŋŋamba n'omutwe. Naye olw'okuba nti omukyalo oli yali mukulumu mu myaka ate omusajja wange ye mumanyi nnyo alabika akuzaalabako ku bintu eby'enjawulo. Era omuzaalisa yagamba nti tekyetaagisa n'abantu bali mu ddwaliro muno kukuŋŋaana kulaba ki omwana ono bagenda mufuula amawulire engeri ey'okusumbuwa. Era ku ddakiika eyo ku ssaawa eyo yampa bulungi omwana wange nanga nti omwana mumutwale waka era temumulagaalaga baki bantu. Nangamba ono omwana taliimu kibi era taliimu sitaani totya.
ngamba kale ate musajja wange yali mugumu nnyo nga yasinga okungumya ne ngamba omwana katate we twamutuusa we nali mbeera we twali tubeera ate abaawo ate ne bakisosowaza aleese omwana w'obugagga aleese omwana wa ssente aleese omwana aleese omusambwa aleese kino aleese buli omu banange ebigambo bana ebyayitiŋŋana kati ne ngamba ekituufu kyeki naye nga nze kazaala mwana mmanyi ekituufu kyali era mmanyi kiki ekyamuleeta ku nsi nga tafaanana balala. Oŋŋambye mbu Kiiwa Mulongo ye Kato waswaliwa jjajja wabazaala babiri bonna baana kale mu bulongo bwa Kiiwa kankulambulwe kubanga oŋŋambye sikweka kati nze mu bulongo bwa Kiiwa ekimuyisa omulongo bye bitiibwa ebibiri byayambadde ekimuyisa omulongo era bwe bulongo bwe alimu abantu babiri bwe bulongo bwe. Kakati ewa jjajja wali omulongo ki? Anti kakati ekiŋŋambisa abantu bwe ntyo bambuuza nnyo ebibuuzo nga siina ansa zaabyo. Nimuga nti omulala ali wa jjajja kubanga si buli omu nti nsobola okumunnyonnyola nti ekitiibwa kye ekyababiri kyekyo kyayambadde abantu abalala si kyangu okitegeera. Kyovula bwe bambuuza ate waswa ali wa jjajja ate babiri ali wa jjajja ono ye Kato. Kakati Kiiwa ogambye anaaba mata buli kanaku olina okuba n'amata g'anaaba? Si buli kanaku jo just yetegerera babagamba leero njagala kunaaba mwenge muganda gwaba ayagala ate era kugamba sinaaba kiki liteemu naaba bbiri kubanga ndi mulongooseemu ndi mwerufu ndi mwawufu kati nkulambulula Kiiwa yaani mwerufu era mwawufu era mu ddoboozi lye nze ndowooza mwenze mpita okulambulula abantu bangi nnyo bategere nti ensi n'ebyayo naye kyabalema nze ndi mutume era nze ntuukiriza omulimu ogwampeebwa mu butume bwange mu bwa maama nze gwolaba ndi mukyala omuto mu myaka naye nze nyina abaana bange nzaala 9 abaana 9 bennyina mu kitiibwa kyennyimiriddemu emyaka mito nasalawo nyambaza omutima gwange okukkiriza ngambe naye omwana ono mwezaalidde mwana wange boogera bino na bino naye kangume ndabe Mukama lwaki era mu bwangu ennyo nayanguwa okumuzaako ndabe kiki kye ngenda okuzaala afuta kino nzaala omwana ow'obuwala yoyo kizza abadde wano ne mwongerako era abaana entabalika so nendaba nga yagwa yeka mu middo yeefaanana atya kati omukyalo oli ate yayinako katemba gwamanya atali musasulire ku kyalo yenyini kwasinzidde okuleeta wano ssebo nze era bamanyi ng'omulalu abantu abasinga ekulu ekyo ekyambalo kyenzize enyambazibwa okubikkirira ekyo kyenkuuma kya bbeeyi oli n'abakyala akimanyi bulungi kyantuusaako nebutabika ssebo kikyokuuma kiwanuka omwana bebi mulaba nga zaabu mulaba nga golodi kwegga buli omu amulaba kike kubanze entoba gyentobyemu n'omwana oyo omutuusa ku myaka gy'ayina mu butuufu nedda. Kutoba ki kuwayitamu ne Kiiwa n'ogamba leero jo kutoba kwe nayitamu nengamba naye Mukama asika kuba nti kuzaala mu butuufu ke kaseera mwe nakwatibwa ntwalibwe butabika nga kutoba ki ke kaseera mwe nalalukira okumala emyezi 3 nze nkwatibwe ntwalibwe butabika ambalirwa mu nsi y'abalalu ekyo sirigenda kukyerabira ekyo sigenda kukyerabira mama era bala masagala kwogera kwa ebintu kubanga abantu bangi nnyo abayita mu kyoyitamu naye gwe okukumako kugenda bawe essuubi eppya kyekiri kyongambye nti gwe oli mutume kakati tewali mutume atya kwogerako ebyo byayiseemu kubanga bye bizimba obutume bwe ne buba bw'amaanyi. Engero zaffe ziba za njawulo kuba bye tuyiseemu biba bya njawulo. Engero ekizifuula engero kwe kuzinyumya kyobaga tuli mu kugera naye gwe buli bw'osirika n'otanyumya kyoyiseemu ate oba tolina lugero munnange so nga tonnawummula nga Katonda tannakuyita ng'okyatambula mu bulamu buno gwe bokkiririza nti wajja ng'ow'enjawulo mu bbo kkiriza ogera engero ezo zigenda okukyusa abantu mu kubulawo okwo era zigenda okugumya abantu mu kubeerawo okwo bakwata bakutwala ebutabika kiki ekyakutwaza ebutabika bakusanga awo nga weetulidde bino bakutwala ebutabika oba walina biwali okola
nsibyeta nkumalireyo kuba olyose nojja obinsokole bintudde ku mutima emyaka emeka 5 guno mwaka gwa 6 ensonga eyantwaze butabika wabula nange simanyi wabula mu kaseera ako waliwo embeera eyatuukawo ye kiwanga omwana ye yatandika embeera eyo nangamba maama naye bana abantu bali kwagala kuntembeeya mu nsi ez'ebweru babawe ensimbi entabalika naye gwe maama bagenda kuwaako mmeka nangamba maama tugenda kutambuza ekyokolo eno tugitunde ekyokolo yali ya soda yagironda ku mulyango gw'edduuka nangamba maama buli muntu gwe ngenda okutuusaako nga tutunda ekyokolo eno tegeera nga bebalaba omwenda abali mu lukwe anti bagala kuntwala bantunde obukadde 10 n'obumeka mu nsi ez'ebulaaya kakati mu kaseera ako mubalaba omwenda okusiitaana ennyo okundwanyisa ate nze nayambalwa mwoyo wa ddoboozi malayika empitirivu era mu kaseera ako natandika okwanukulwa amaloboozi mu kaseera ako atandika okwanukulwa amaloboozi natandika nasooka nenfuna amaloboozi agangamba Nalongo ogenda guma nkwekuumidde ng'oli mukazi mutono nakuteekamu nakuwundamu ekitonde kyange kino ekyenjawulo ku lw'obuyonjo bw'omubiri gwo oli mukyala akumwe obuyonjo obw'omubiri emyaka gyo mito muno mu kibuga okukuuma omubiri obuyonjo bw'omubiri bwotyo kutuuka ku kino kankuwundemu ekyenjawulo era olibeera mukyala wanjawulo era olikkirizibwa mu kaseera ensiko eriba tesuubira kati mu kaseera ako nafuna omwoyo wa ddoboozi nga ngamba nti ngenda kubeera wamu naawe mu buli kimu bano bateekateeka kukusuula ddalu bakutwaleko omwana bani bali 15 bali 9 they were 9 bali 9 kakati bo nga baagala kuntegulamu engeri y'akazoole kati nze ndowooza ngenda okudda mu normal position ng'omwana ono kiyiwa simulaba ogenda mubuuzaani kakati awo we wali amaanyi awo waliwo ensiitaano daddi oyo mukyala bwina amuyina okumala emyezi emeka nze nga sirina kyakulya kye nsobola kuteeka mu lubuto lwange muno daddi nze nava ebutabikanga mu lubuto lwange neekwata bwe nti muno nga neekwata bwe nti nga bwe nenkana bwe nti okumala emyezi ejja nga sikkirizibwa kulya mmere ya muntamu eyabalya mmere lwaki wali tokkirizibwa ani yagana tokkirizibwa nali sikkirizibwa ku lw'ensonga nti mwoyo wa ddoboozi yali amenya nnyo ate nga ankozesa nnyo ate ku sipiidi ey'amaanyi okuvuganya abalabe bali mbawangule omwenda era kyakolebwa abalabe bali omwenda kiwa yabakugamba anti yangamba nti buli gwe tugenda otutuukako nga tutunda ekyokolo omanyayo omu ku abo era daddi twabalambula era bwe ngenda okubabala bwe nti ndaba nga mwenda bawera be twali tuguze ekyokolo ate bonna tebagigula kubanga abamu bagigaananga namugamba nze ekyokolo yo gisigaze nkwata ne sente era omweyimiriza omu yagula ekyokolo namugamba nti kyokolo yange gimpeemu sente 10 nalukwata nalumuwa namueki era omwenda bamala kuggwayo netugikyusa netukola ki kati awako omulalu nekabikkuka sebo okumalira ddala emyezi emeka 3 era mu luvannyuma ng'ensiitaano ewedde kutunda ekyokolo eno walina obusorosoro bw'okola buyitirivu nnyo anti okubikkirira okwambala ekifaananyi kiri bali kye baagala okubikkirira okubasala sayizi era naye kola obuntuntu obutategeerekeka wabukola otegeera nali sitegeera wabula nga eddoboozi liri kyeriŋŋamba nze kyenkola Nalongo kola kino ne kino obuzeebuze kati kolawo bwoti ne bwoti obuzeebuze isonga nze ndagirwa mwoyo wa ddoboozi wabula nga bo bandaba nekola bintuntu tebalaba ŋŋamba tebalaba kindowooza nga kituufu alaluse era ekyali ku kyalo gaali mawulire ekyalo kikuŋŋaanye bakusibye emigwavu tebansiba kyali sisite wansi wano tebansiba ku lw'ensonga nti naliko amaanyi n'obuyinza era nze kennyini oluvannyuma lw'oluvannyuma kubanga yangamba nti nze kiwanuka ddoboozi atalabwako mu ddoboozi lyange mwempitira n'ensiima oyo nemwasizaako amalobo nategeeza ensi alina kuba bebi kiyiwa sinze nso bali bantika omulimu ogutali gwange okwasa amaloboozi g'omusajja nga tanaba kutuusamya
emyaka bamutigatiga nnyo abamusala zino enviira enjeru abamusala enjala nanti babagambye mwana wa bugagga abasawo abaganda bwe beeraguza bwe bamutwalako enjala bwe bamutwalako ebigere bwe bamutwalako enviiri nengamba bannange kiki kakati mu busungu obungi ate abo nabo bwe bavaayo omwenda nti ate bamutwala kumutunda mu nsi za Amerika simanyi bukadde 15 kakati kitaffe ali mu ggulu obusungu bwali bungi nnyo kubanga waliwo okutunda nti maama we tugenda mumuwaako oba munange omukazi omunaku tumuteerewo munange kapaasi omwana we banamutwala abazungu ng'omukazi afuna ki atisiko obwayambayamba buno obwana obulala naye nga sirina kyenkimanyiiko wabula bo bateeseteese bakole olukwe lwabwe bakwate mwana wange kale bwali busungu bungi nnyo okulabisibwa kwali kw'amaanyi nze nayita mu mbeera gyembeera ne muno mukazi gwe neŋŋamba naye Mukama Katonda nze sinze mukazi agenda ku kanisa nti ndi musabi sinze mukazi ali awo ogamba nti oba naye kyemmanyi okukkiriza kw'omutima nyina kungi Mama Kiiwa kiki kye baali bagambye ku Kiiwa ku kyalo n'olya nga kikkubye wala ante era bye boogera yazaala ekisota kizimuzimu tekitegeerekeka yazaala omusambwa yazaala biki buli omu kyasanga kyayisa ku mumwa batono nnyo kale era yesi si buli omu nti mumanyi era nze mbasaasira ne mbasonyiwa kubanga tebamanyi era ntwala nnyo okusaasira n'okusonyiwa kubanga ye Kiiwa mu myaka gye emito nga w'omulaba mu buto bwe ate anyiiga nnyo nasinga ne kunze maama we omusajja wa busungu bungi ate wabanyiiza abanyiize olowooza kino ebikuze bimwogererwa byawulira nga kuba baŋŋambye nti abaana abato bonna bamutya Kiiwa oba yanyiiga olwebyo byakuze awulira kuba baŋŋambye abaana bonna Kiiwa abamu bamutya ku kyalo olowooza abaana banne tanyiiga olwebyo baana banne be bamugamba ku kyalo be bamuvuma abaana bane tabatya era abaana abamutya erina kubanga sayizi nto nnyo tetegeerekeka myaka 2.3 ate era naye bwe amutya leero naye bwamumanyiza amaaso aba takyamutya Kiiwa bwanyiiga gaye bwanyiiga abanyiize bwanyiiga atera kukola akola atya nganyiize bwanyiiga kyayagala kyakola talwana akuba avuma ntavuma bwanyiiga akola atya nanti ku lwekyo naye nze manyi nti omunyiiza gwamanyi nze bwente wenkimanyi ekikutuukako gwamanyi kakati gwoba omugambye ebigambo bitamusaanidde ng'omwana nakusibira obusungu obwo bwenaku kati awo gwamanyi oba naku 2 gwoba omanyi oli wa ddiini ki nani mukazi mukristaayo kuba ndaba oyogera nnyo ku Katonda era okulembeza Katonda nakuzibwa nnyo abantu abayina eddiini n'okutya Mukama Katonda nti otyanga Mukama Katonda kitaffe atalabwako nga tonaba kutyanga muntu munno ekyo kyankuliramu kiri mu mmeeme yange onansonyiwa okugamba kino naye nze ndi openi ate sikweka kuba life yange saagala nnyo gikyambuliza mu kukweka owunywa omwenge buli woyogera mpulire olusu lw'omwenge lunkuba onywamuko onywera ddala si kunywamu ngunywa omwenge gw'onaaza Kiiwa omuganda naye gw'onywako weegulira akabisiko n'okanywa bwobulamu bwe butyo bwe bukuwa essanyu si ssanyu just waliwo ebintu ebikusukkako noga kati nyina kwekumaakuma bw'omu kati akengako oba okanyweddemu n'oba n'ebirowoozo bingi otulo tujja webakako essaawa at least 2 kiki esinga okuleeta ebirowoozo mu bulamu bwo era ndowooza era mbeera ya Kiiwa eyo kuba nze nali sinaba kuzaala oyo omwana nga sirina bizibu na nnaku naye kuba we naleeta Kiiwa ku nsi ndinga eyaleeta oba kiki emikwano gyonna gyankyawa buli eyali owange nanvaako kweganze mu nsi ndinga alimu obwomu kyensobola okugamba mu ekyo nti Katonda bw'aba atujja ku ddaala erimu ng'atutwala ku ddaala eddala abantu abadde batusika okusigala kweri eddaala lyatujja kututwala ku ddala bonna abawanduukulira mu bulamu bwo so emikwano egikuvaamu n'egyo egikwesalaku tegiba gigyo Katonda si mujjeka tatwagalizangako kibi wabula Katonda aba akutegekera luumu ofune emikwano emipya ekigenda okukuyambako okunyweza eryo eddaala eppya lyakutwalako so tonakuwalira njiji Katonda jaggadde tonakuwalira mikwano gikuvuddeko wabula weesunge ekyo ekipya Mukama kyakuleetera mu bulamu bwo
era emikwano gyo ginvuddemu lwa nsonga era bwe batambula boogera kazaala omwana wa ssente mwana wa bugagga tekamanyi endiga eyabula endiga eyayawukana ku mugendo bino nabiri nange ne ngamba waayi munnange kati baali bamanyira ssente nyingi ate nga sinaba kuzaala kitafaanana balala kati nabeera nga nseha oyo omukazi gwe weesembereza yazaala omwana tafaanana balala omwana oyo gomanyi ki olaba ebintu bwe bigenda okwambalira banaye kwega buli omu byasanga byayogera abantu amba kuyita kisirani nazaala ekizibu nze era nze ndi kizibu kya nsi naddala bakyala bannange bagambaako totawaana kusemberera oyo noonya abantu abalala boosemberera yazaala omwana gwatafaanana balala omumanyi alina amagini alina emizimu alina emisambwa bannange azaala ebintuntu kakati mu ngeri bwetyo kati gwe bobeera gwe kakati omukyalo oyo gwewesembereza n'omusobola tuka okuzaala ekintu ekitafaanana balala mu mbeera bwetyo nze mwenze ntambulira n'abantu b'ensi nange bwe mbadde nzize wano babiŋŋambye naate nze nzikiriza nti tewali kitonde kitaliko maanyi ga Mukama. Kiwa Katonda yamuwunda alaga abantu abalala nti omwana bw'atyo naye aba wa mugaso era Katonda Mungu waffe mugagga yateekateeka abantu n'abateeka mu fomu zonna ez'enjawulo waggulu w'ekyo atusobozese okutukuumira mu kubeerawo kwe era asobozese enjiri ye n'ekitiibwa kyo okusaasaanira abalala. Mama Kiwa, ogambye Kiwa lwaki omunaazi omwenge omuganda? Nanti olw'okuba nti olususolo lweru nnyo era newe namuzaala nga muto kyekiringa ng'ekyogero kye baalinga bampa omunaaza kubanga sikini eno ereme kubanga ndowooza egume ndowooza ereme kubanga egonda nnyo. Ekitegeeza Kiwa tanabanko mazzi gonna? Aganaaba amazzi aganaaba naye nga ne wamala okuganaaba bulungi amala okunaaba sabbuuni we nakugamba kati njagala mata gange kunaaba. Amata aganaaba gonna oba yeesigamye esiige? Aganaaba mubiri gonna bw'aba agenda okuganaaba tanaaba mazzi galina kubanga gamumala nga galinga mazzi. Kibaawo oluvannyuma lwa bbanga ki? Kyandibaddewo ye ku lw'okwagala kwe naye nze ku lw'obusobozi bwange mu wiiki nsobola okikolamu emirundi 2. Waliwo lwaganjaga kunaaba mata n'omugaa Kiwa sina ssente? Yes, kimunyiiza ekyo? Tekimunyiiza kubeera aba kimanyi sirina bwe mba nyina kimanyi nkikola kyaŋŋambye kati we mba sikikoze n'oluusi amanyi okuzenoonyeza atya n'atambula ne bamuwa abantu b'emikwano gye ogenda okulaba ng'amata ago ageegulidde azze nago. Kakati nze nzikiriza nti obulamu bwa Kiwa okukyuka obulamu bwo bwe bulina okusooka okukyuka. Kiwa mwana muto okutambulira mu mbeera y'okwenoonyeza ssente yeetuuseeko kyalina okwetuusaako. Oli maama, nze nazaalibwa maama. Mukama mpadde ekisa nansitula paka wano naye nze maloboozi aganjirira buli bwe neebaka aganjogerera mu mutwe gaba gaŋŋamba era nkiwulira muli munda mu nze nti Mukama yankuliza ku maama yali omwavu ennyo yabonaabona ennyo ansobozesa okunsigira ekifaananyi ekituufu era mpa omukisa ankumire ne mu kubeerawo okwo nange nsobole okuyimirira ne bamaama ababonaabona. Nze buli bwe nkulaba bwe nti nga njogera naawe ndabira ddala maama wange era mba nga ayogera ne maama wange. Nakula ne maama yali omwavu ennyo yakubanga amabbulooka yajjanga enkyakya mu ngalo yakutuka enviri najja n'ekiwalaata ku kyalo era yavumwanga yasekererwanga obwavu bwatulumanga ne tufuuka n'endagiriro. Ye maama gwe nakula naye. Mukama yali antegeka nga ntegekera obuweereza buno bwe ndimu nange embracing bamaama abalala. Oŋŋambye wali okola mulimu ki? Ntunda bbaala. Yogera tofaayo yogera buli ky'oŋŋambye gwe tofaayo totya. Ntunda bbaala sewo. Mu bbaala wali otunda kinaki? Era ntunda obwo buwalagi butandikirwako nga omanyi maama okutetenkanya abaana butabulwa munnyo si eryawo ntoba bbaala wabula just koona ke mba nfunyeyo nze kenteeka ku kifo kyange oba walagi kaseese oba bucupa busiiringe oba ki kasita nga nfunyeyo omunnyo gw'abaana. Oŋŋambye otunda n'amayirungi gakuswaza okwogera? Teganswaza kuba nali ngatunda naye kati sikyagatunda. Lwaki kyo kyagatunda? Anti nabivaako kapito yaggwawo. Bizinensi y'amayirungi? Bizinensi yange y'amayirungi n'obuwalagi busigala bupike nga omanyi okuyiiya okubeezaawo embeera. Kapito wa ssente mmeka?
Capital obusente butono mitwalo nga 10 yakubula oginonja ne zibula jambula wabula bwenfuna bwe tulya singa omuntu akufunira akakapita ako emitwalo 10 osobola okuddawo n'okola n'olabirira abaana bo nsobola okuddawo nenkola nendabirira abaana bange kuba ka bizinesi kange nakategeera muzira kisaali eyo asobola okuyambako mu ekyo kubanga nze saagala tutwale kiwa kuba kiwa gwamutegeera era saagala abantu batwale kiwa naye kiwa ono engeri gyabeerawo nze nsubira nsinga tutereeza maama ne kiwa asobola okubeerawo so ka bizinesi akamayirungi akasigala omwenge walagi gw'otunda ka mitwalo 10 mitwalo 10 era giba gentandikwa nsobola okweyimusa mpola mpola paka wenkafuula ekyo kyenjagala gamba Haji Kalimu Mama Samarise Kabembe Mama Matthew Mama Jane Mama Jackie Mirembe baana bakatonda abali eyo madde nsaba munkwatibwe ekisa nga bemukwatiddwa ekisa abaana bakatonda bonna ababadde babonaabona madde nsaba munkwatirwa ekisa nga bemukwatiddwa abaana bakatonda bonna abazze babonaabona bizinesi kange kaddewo nsobola okubeezaawo omuntu wange nze manyi bwe mukuuma